مولانا وجب شكر علينا مدى لا مولاي النبي مكملا يا رسول مجللا من روكو محمد جان شهيد جمال خان مقول يوتنين. Hapa namalizia kusema Prince Nuhu Mgogo alikufa mwaka 1921 fakhalafa min ba'd awebateka sora fetukubiza abasilamu ekijja kyawaka kisigalimbo ويقول النبي محمد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. In 1960s, where he studied Islamic theology and Arabic. He returned to Uganda, established of Uganda Muslim Association UMA in 1900, the first reformer of Islam among his fellow Ugandans and played a significant role in the growth of development of the religion in the country. He in Uganda. Nuhu Mgogo Chawazinga's legacy is celebrated for several reasons. Religious leadership, his dedication to Islamic education and spiritual contemporary challenges. The example set by Chawazinga serves as the Muslim community and Christian Uganda chiefs who always wanted to act superior to prayer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kama angesikiliza kikuwafena anebaza Sheikh Saifuddin Zubair okuva Erusiya ngate mukule ate nina nekyentegedde ng'ayogera ebigambo bye nti abasinga tumanyi Oluswayiri kubanga ekitundu ekisesa bwe kituuse tewali ebigambo ebyo byogeddwa. Sebo Sheikh Zubair kiriza kulaffe ffenna mbeere nga nkwebaza olw'okwogera ku kiibwa Mgogo Kyabasinga. Era mu ngeri eyo sebo kiriza nti walinza okubeera nga oli aganuddwa mu mpulira y'ekigambo ekibadde kyogerwa nga kugenda kubeera nga kutusomebwa Sheikh Habib Musa kuva ekiryandongo nga kumusaba abeere nga asembera wano atusome inshallah. Mbambi ensonga eno ndala naye onkulu nti tuteekamu saddaaka, n'olwekyo saddaaka eyo yiyo oba gwagifunamu empeera. Era ekikola olaba nga waliwo ekitambaala ekirala ekitali kimyufu kasita kiba nga kiteereddwawo nakyo inshallah kambalage kubanga obujulizi bulina okulabika. Nakusaba Sheikh basomere ebigambo byange. ما رأينا مثل نور مغو ومن نسل نوح مشرف على ما رأينا مثل وذنوب الموبقات ربنا اغفر
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب العالمين. Nate twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuyisizza mu kitundu ekyo ekyokubeera nga tusalira n'okutendeza okuva okumpi n'eddwaliro kubanga etaataaganyizaamuko emirembe gy'abalwadde. Motoka eri UG 25000216 tujja kusaba obeere ng'ogenda ogiseeseetula. Ekirala nina ebintu bibiri wano byabuze ku bannyini byo, simu n'ekisulizo ky'emmotoka nabyo amange ekkiriza mu kiseera kino tugenda ate mu kanyomero okubeera nga tutegeera ab'ebitiibwa the chairperson owa Muslim Parliamentary Caucus. Tulina Kawalya Abubakar ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الأنسل العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه اللهم صل وسلم وتباشرت أهوش المشارك. Professor Twakawase, Deputy Katikiro, Owekitiibwa Ahmed Rwasa, omumyuka wa Speaker wa Buganda, Minister ng'ali kakiiko kaffe ne baminisita abalala, Owekitiibwa Miss Mukasa, bamemba ba Parliament, President w'aba Young Men,